amanya gugwana bampita Karungi Shamim Faruk ndi mukazi mutoro naye abatoro bagambe lwakisogera mu rutoro antwaganisha netegera obuzibu kobuva ya kati nze ndi mkyala kalita omukulu Kalita Transporters Limited kalita bus kati nsanzeemu ebizibu bingi mu Kalita Transporters kuliko omukyala bamwita Hope Loy Kaganda Kalita yafa omugenzi fenna tumumanyi yafa yafa nekyenjaga okumanya lwaki tutuse wano okutuka okujja mawulire tuze wano kubanga nti kuliko offices tugendamwe zitubuzaabuza zitubuzaabuza Loy Hope Kaganda yajingirwe enankana epipapula ntino ye director yageta yageta naja kwa abaana bange ku bwa director nayetekako n'omusajja omulala bamwita Pito Deck yani tutumumanyi musajja munothana kati kuliko mutabani w'omusajja oyo Lucky Patrick bamwita Mark asimwa Mark mutabani naye si wange n'oyo omukyala si uwo omugenzi yaleka abakyala bameka abalino tuli babiri naye omuti yamuwasa gwe oyo yali official wife tutuli bampeta fenna babiri kati omukyala oyo yagenda kufuna nankana ebbaluwa za administrator n'akwata abaana bange n'abasanga ku ssomero n'abagamba singa tumusayininga wano tumugenda kudda mukola ki kufuna omuvubuka alina emyaka 27 kati tasoma yamutwala n'amuleka Spain namuteeka Spain n'avaayo n'ajja wano esimu n'amuteeka mu blacklist kati nkyali awo omwana nankubira esimu n'agamba mami nze eno sirina omuntu weemanyiiyo sirina mmere sirina ki kati ntunoonya sente ne sisita we ntukola ki ntumusindikira n'akomawo kati okugenda okutegeera nti abaana abo ba director ng'emyaka 7 nintambula ningenda ku URSB ninjayo ebipapula ninsanga ntino abaana bange ba directors even kuliko omwana w'omu n'oyo Mark asimwa Mark omu n'oyo Mark naye abange babiri kati awo tutandikirawo kuva myaka ena kati tugenda mu buli office yonna tugendamu batubuzaabuza even nakati twakava ku URSB batuyise bagenda kukwata omukyala leero ntugenda sawanya ne mutabani wange na ba relatives bange kutuuka eyo omukyala n'atandika okukola ki okutubuzaabuza n'atugamba mugende kati tugenda mukwata wiiki ejja kati kyenjagala omanya obuzibu buvaawa ku bya bugagga kuki obugagga abaana bange tebalina kintu kyonna kibafuna ekiraamo kiri ekiraamo oyo kennyini yakibuzaako omukyala oyo yayimirira mu lumbe n'agamba omugenzi talese kiraamu ayagale ebiddako agende wa former Judge Manyindo ntudduka tugenda wa Judge Manyindo okutuukayo Judge Manyindo n'atugamba nze sirina kiraamu ky'omusajja kujjako nyina nankani ebintu by'omugenzi yandekera byokka bepolotsi simanyi biki poloti ziringa 32 n'ebizimbe byonna biri 40 ebirala biri wano wakaliga wa ebyo bizimbe byonna yajjamu sente nze tampa sente tampa juzi President Museveni yatuwa 6 billion 0.25 n'agamba njagala aba directors bajja basayiningire sente ezo omukyalo oyo n'avaayo n'agamba ye director yeka n'asayiningira sente ezo n'akola ki n'azitwala ne kati tutumanyi kiki ekiriwo ekirala sebo ndaba nti no batandise okutunda kampani y'omusajja batunda kinaki tulaba kuliko baasi ezizze empya nti no kayoora baasi z'omugenzi si z'omugenzi tutumanyi ani ayingidde mu kampani tutumanyi even kati
nakava mu office ya president njagala obuyambi anyambe even twakava wano mu office ya president njagala president anyambe ayingire muki mu nsonga za kalita So basically, then Gweshamim Kalunji, wife of Lucky Mugisha. Church Kakasanto Chala Omugenzi. Nyina abaana babiri b'omugenzi. Abamanyi. Kajumba Jacqueline, director, ne Jacobo Mugisa, director wa Kalita Company. So the office of the president. Niba sayiningako. Nabako wano. State House Anti-Corruption Unit, Kampala. Agent assistance on serving Kalita Estate. Okay? So basically, Bogenze no banyonyo ne bakuwa bino. Obuzibuva ku mukyala. Ogambe mukyala yalakani. Hope Loy Kaganda. Mutakwatagana ku Ebyobugaga byomugenzi. Abitunzo kama ukamazi. Kati wetwogerera wano. Atandise okutunda n'ebintu ebirala. Nga mapoloti. Mapoloti gali ludda gugalwa goma. Wegali wano. Gali wano nti omugenzi yagaleka nyine ebipapula byonna fayiro yonna njirina waka kati yagaguza baani ebamunu Kampala nze sibamanyisebo kyenjagala kumanya ani ayingidde mu kampani y'abaana ate abaana bonna weebali okitegeera sebo ba directors ate abooli omwana omukyala bote bali ba director kuliko omwana omu noono omwana omulala yamuzaala bweru kati oyo omwana oyo mba director bano ye yavuddemu n'asayiningira omukyalo oyo n'amuteeka kuki ku bwa director epapula byonna tubirina kati omukyala yalinga director mu estate y'omugenzi kuva 13 omugenzi afa ng'alya renti alya buli kimu nze nde n'abaana bange eyo tatuwa wadde buyambi okitegeera kati nakola kisebo kyenfuna kyetulya mutabani oyo yakomawo bulungi yakomawo bulungi kati mubigobyeko mutyo okulanga mununula ebintu by'omugenzi bitulemye sebo kati wetutuuse buli office etuyingiramu bateekayo enguzi oyogerako naye omukyala soogera naye nze tayagala even kumpulira wendi ne kati tuteeseeyo omusango ewa bantiisatiisa baagala kunzita guli ku poliisi katwe poliisi twateekayo omusango naye njagala abamawulire mutuyambe tutumanyi kyakukola kanti process yetandise kati bagenda tuyamba even President Museveni yali mukwano gwa Kalita Transporters. Ebyobugaga kibyomanyi omukyalo no byagezaako okuba nga atunda. Omugenzi yaleka bus 8 zikyaliwo. Tutumanyi sebo kati ebe twagala bamubuuze ziriwa. Naleka trailer 10 0 mileage. Naleka ziriwa zo. Tutumanyi naleka emmotoka entono nga 27 emmotoka zino entono zino ebikyebyo nga 27 naleka 15 billion ku account nezino ze President Museveni ezatuwadde 6 ezo zonna sente tutumanyi omukyala yaziteeka kati atandise nalya renti bizimbe biri 40 ebimanyi ebizimbe bingi sebo bingi ngajja mu rent n'agirya n'abaana be byebyo sebo njagala buyambi banyambe even nsaba President Museveni oveeyo otuyambe nze ni mukyala Kalita Transporters Limited muzeeyi ayingire mu nsonga zaffe njagala President Museveni atuyambe ku office zino buli office eyituyingira tibatuyamba even kati nakava nankani fairemu eri anti-corruption court kati myezi 4 batugamba bagenda bikolako nga tibabikolako endala eri
URSB even ne kati batuyise bagenda kukwata omukazi leero even tebamukwata. Naye ekirala omugenzi Kalita yaleka ebyapa nga bingi n'amapolotsi mangi nga gali 32. Naye ekirala kuliko poloti endala omukyalo oyo yatandise okukola ki ozichenjinga mu maanya ge okitegeera naze ezimu tuzimanyi wano Buloba Busega kuliko emu mulimu Nankani Park buli mwezi ajamu 5,500 buli lunaku ajamu 5,000. Twagendayo byonna ntubiraba bulungi kati awo tutandikiraawo. Naye ekirala nsaba abantu mwena abali eyo abakwano ba Kalita Transporters muveeyo bambi muyambe abaana ba Kalita Transporters babonaabona. Loy Hope Kaganda ebintu byonna bimazeeko ate mukimanyi mwena Kalita Munankani mu luguudo timuli Kalita zonna tutumanyi Kalita weziri tiziriko tulaba Kayoola twagala mwanyini Kayoola aveeyo atubulire Kayoola